Enswa zino ze bayita obumpoowooko erinnya lyazo ddala ziyitibwa buggalamatu. Ze ndowooza nti olw'obutono bwazo Abaganda balowooza nti mpozi ziyinza okugwa mu kutu kw'omuntu n'atawulira. Obuswa buno si butono bulwadde. Buno nno bubuukira kumu n'enswa embobya, kyokka bwo tebuliibwa kubanga buggalamatu. Abaganda baalowooleza ddala nti ne bw'obulya obuli oziba amatu n'otowulira, kyebava babwewalira ddala okubulya. Butera kusalira mu makubo, oluusi ne mu luggya n'okusinga mu nkulukuku. Akampoowooko kafaanana olubobya mu langi, naye nga ko okukageraageranya n'olubobya mu bunene ko kasirikitu nnyo. Kalina ebyoya bitono biva waggulu ne bijja byagaagala okutuuka ku kyensuti. Bw'okalaba nga kateredde obula okukafaananya ekiwojjolo nga kiri ku kikoola ky'omuti. Obukuyege bw'obumpoowooko nabwo mu langi bufaanana n'obuswa bwennyini era nga busirikitu nnyo. Obukuyege buno bw'oba obulabye luwunguko obufaananya obuwuka buno obuyitibwa nnabe. Olw'okuba nti obuswa buno tebuliibwa, tekijja kuba kya muganyulo nnyo kulandagga nabwo, anti tufiira bbule. Bye tulabye waggulu binaatumala. Kyokka bwo obunyonyi bulya nnyo obumpoowooko wamu n'obukuyege bwabwo.